butereevu ate katweyongereyo n'ebyokuyiga byaffe ebya ICT fundamentals oba introduction to computer. Tuze tutambula mpola mpola ebyokuyiga bye tusimbyeyo okuba nabyo bibadde bya ebitundu ebikola computer ne tukujjukiza katono gwe atabadde naffe oba asobodde okugwa ku kyokuyiga kino ebiri kadde tosobodde ate kubitunulamu. Twalabye ebitundu bisatu ebikola computer ne tulaba hardware ne tulaba software ne tulaba ne user oba omuntu akozesa ki computer ne tulaba nti hardware bye bitundu bya computer parts ebitundu bya computer ebikwatwako ebyo byokwatako byonna ebitundu bya computer bye tuyita hardware. Ate software bino ebitundu bya computer bye tukozesa tubiraba naye ate tetusobola kukola ki tetusobola kubikwatako. Awo mu kyokuyiga kyaffe ekya leero tugenda kutunulira ku hardware era nga tugenda zikuba zonna lumu ez'emirundi ebiri awatali kulya biseera ate katutandikirewo. Nga tumaze okulaba hardware nti bino bye bitundu bya computer ebikwatwako, nzikiriza ate tugende mu maaso nabyo tubimenyemenyemu ebitundu parts biri kubanga tulina input ne output hardware. Tulina hardware za computer zituyamba okuyingiza data oba information mu computer. Ate ne tuba ne hardware za computer ezituyamba okufulumya data okuva mu computer. Oba ntegeerekese nti the input hardwares zezivunaanyizibwa nti okugeza nze bwe mbeera nga njagala okuyingiza amaloboozi gange mu computer kiki kye neetaaga nti awo nno ojja kwetaaga microphone kubanga microphone yeyingiza amaloboozi mu computer. Oba ntegeerekese nti neetaaga okubaako bye typing ku computer nti awo tujja kwetaaga keyboard kubanga yeyingiza text mu computer. So katutunuulire ku input hardwares. Input hardwares esooka otali kulya biseera ye keyboard. Keyboard ekozesebwa okubanga tuyingiza ebigambo mu computer. Zino zisobola okuba commands oba just ebigambo ebikalu. Eyo keyboard namba emu. Era eyingiza information mu computer ng'eyita mu system unit. Device eddako ye mouse. Mouse naye tugirabanga hardware ekozesebwa okuyingiza information mu computer. Naye ebiseera ebisinga mouse ekozesebwa mu environment emu yokka gye tuyita graphical user interface. Okunyonnyola kwa katono waliwo kye tuyita command user interface. Command user interface kankulage bwefaanana. Command user interface tosobola kukozesa mouse. Command user interface efaananako bweti. Kino kye tuyita command user interface. Nti wano mu command user interface ndowooza olaba nsobola okuyingiza commands zange nga nkozesa keyboard naye nga sisobola kukozesa mouse. Ndowooza olaba ne wenzijja nenkirikingamu tekisoboka. So kino kye bayita command user interface. Nti mu command user interface nsobola okukola byonna bye neetaaga ku computer nga sikozeseza ki nga sikozeseza mouse naye nga nkozesa commands. So mouse ekozesebwa mu graphical user interface. Mu graphical user interface mutusobola okulabiranga colors, amapeesa osobola ogalaba n'oganyigako, folders osobola ziraba n'ozinyigako. So yekozesebwa okusindika instructions mu computer nga kino kikozesebwa nga tunyiga amapeesa ag'enjawulo agagiriko. Mu maaso awo tugenda kubanga tunyonyola devices zeno mu bujjuvu okugeza tujja kunyonyola amapeesa gonna aga keyboard, tunyonyola amapeesa gonna aga mouse, liriwe erikola litya liriwe erikola litya.
katugende maaso. Device endala enyonyorwanga input device the storage medias oba bino ebituyamba okutereka information ku computer. Ojja kumbuuza nti ate ekyo kiri kitya. Njagala nkikunyonnyole nti ekituleetera hard disks oba storage devices za computer okuziteeka mu input device actually zigwa mu byonna, zigwa mu input ne zigwa ne mu output. Ekituleetera ekyo kiri nti bwe mbeera nga nasavinga information yange ku flash eno nenzija njiyingiza mu computer, nenja ngisonseka mu computer, nentandika okukoppa information okugijja ku flash nenjiringiza ku computer, mbeera ndi mukola kituyita input. Ntandise okutegeerekeka. So ate bwe njijja ku computer nenjiyingiza kuli mba ndi mu output. Nga yensonga lwaki tuziteeka mu input hardwares. So ne storage medias nazo zigwa mu input, naye ngate ne mu output zigwamu. Zino ziri mu CDs oba compact disk, anti-CD kitegeeza compact disk, tulina floppy diskettes ennaku zino tezikyaliyo. Floppy diskettes simanyi oba bakyazikozesa, naye nga CD tezinnaba kubeera introduced. Ffe twakozesanga ze tuyita floppy diskettes, zaali zifaanananga bwe ziti nga kano keka ROM keka reader, eno nga ye floppy diskette. Ezo zalinga za 2 MB, erisinga obunene zalinga ya 5 MB, era ne Windows ow'ebiseera ebyo yalinga mwewufu bwatyo, kubanga bwe twava ku tape ne tudda ku floppy diskettes, kati tujja nga advancing okujja ku CD, flash, memory cards, paka kati we tuli ku jemuyita mandraga ntanze njagala kunteeka ku drive bikoze bitya n'ebirala. So katugende ku scanners oba eno device ekozesebwa okuyingiza information eri mu hard copy okugiyingiza mu computer okugifuula soft copy. Okugeza oyinza okuba olina ekifaananyi kyo ekikadde oli okyetaaga okubeera nakyo mu soft copy. Ekifaananyi kyo tujja kiteeka mu sikaana, bwe tukiteeka mu sikaana ne tumaliriza nga tukifudde soft copy. Oba ntegeerekese, eziyinza okuba signature, ziyinza okuba ndagaano ya kyapa, yinza okuba ndagaano ya kintu, naye nga olwo wandigyetaaze mu soft copy. Awo tunoonyayo hardware gye tuyita ki scanner. So wano wagazi nnyo ekigenze wala nti lowoozaayo ku information yonna gye wandyetaaze okuyingiza mu computer. Kitegeeza weetaagayo ekyuma oba device gye tuyita input hardware okuyingiza information eyo mu computer. Bw'obeera nga olina kyonna kye weetaaze, ulira tulinayo zi fingerprint scanners, ze tuyita biometric devices eziyinza okuba nga oyagala kuscanninga liiso, binkumu, ezo zonna tuziyita input hardwares. Ze hardware ezituyambako okulaba nga information gye twetaaga okuyingiza mu computer eyingira. So ezo zituyita input hardwares. Zirowooze competitive. Ziyinza okuba zi gamepads, zino ze abaana ze bakozesa okuzanya games, ziyinza okuba zi joysticks ze bakozesa okuzanya games. Mpitirivu teziggwayo. So ezo zonna ziyitibwa input hardware. Nga bwe nabagambye nti tugenda kukola ddala lumu ne output hardwares. Tumanye nti hardware tuzimaliriza mu lesson emu. Katulabe nti akadde kana atusobozesa. Akatulabe ku output hardwares. Nga bwe nagambye nti input zituyamba okuyingiza information oba data mu computer. Kati ate zo output ze zituyamba okufulumya information oba hardware okuva mu computer. Nti byonna bye weetaaze oyinza okuba wa typinze ekiwandiiko kyo, naye ng'ekiwandiiko ekyo kyetaagako mu hard copy, okikwateko mu ngalo, okiteeke mu bbaluwa, okiweereze omuntu. Kitegeeza weetaaga okulowooza ku hardware enaakifulumya, ze tuyita output hardwares. Esookera ddala ze tuyita screens oba monitors.
zino zituyamba okufulumya biki ebigenda okulaba biki ebitakinga place munda mu computer okugeza kale nga tonnalaba luyimba kubanga nalwo okululaba kitegeeza nti weetaaga hardware kumanya nti oluyimba kwe luli ku computer naye bw'onyiga epeesa lyonna ku keyboard ya computer ey'essimu yo gw'okumanya nti nanyize ebbiri kitegeeza nti screen ekoze eki ekulaze naye ne screen egwa mu output hardwares byebimu ku bifulumya information oba data okuva mu computer twalabye storage medias ne bwesiziddamu nazikunyonyodde wali ne tukati tulaba ku printers printer za bika bisatu tetulina ku katale printers ezimu kuzifulumya ebintu ebadde soft ne bifuuka mu hard nza kuba kifaananyi kyoyagala ki printing eza kuba poster wagidesigninze oli ojagala mu copy mu hard copy ojja kukozesa printer katono nnyo printers tulina ze tuyita inkjet printers ne tubaawo ne tuyita laser jet printers ne wabaawo ne tuyita dot matrix printers okuzimenyamenyamu amangu katono nnyo inkjet printers zezine zikozesa bu inki kakuba line by line bu cartridge simanyi oba munakitegeera mangu naye kimanye nti zezikika kya printer bwe baya ku printinga ekuba line ku line nesenvula ku lupapula ne printinga nesenvula lupapula ziba siro era zitwala akaseka laser jet zo zikozesa process eya obuwunga zikozesa obuwunga bwe tuyita toner ate zikozesa ne process eya heating process tulumala okuyiwa obuwunga ku lupapula ne baluwocha ne lufuluma obuwunga n'obanga tebutera kusiimuuka so zezo laser jet ziba nungi nnyo naye era za kasente dot matrix printers zezino eziprintinga buli siti bwaffe zizo dot matrix printers nyezo obuta zigenda mu details kujja ko ngoli abuzize ekibuuzo nti ziriwe nnungi naye n'obulungi bwa printer businziira ku mulimu gwegenda okukola n'obulungi businziira ku mulimu so bingi wano emizindalo gye gimu ku gye tuyamba okufulumya information okuva mu computer projectors zifulumya ebifaananyi okuva mu computer gwe lowoozayo ekintu kyonna kye weetaaga okufulumya okuva mu computer kitegeeza nti weetaagayo hardware enaakikola kujja ko nga waliwo ekibuuzo naye bwe tuba tumaliriza the hardware zaffe nga tuzinnyonnyodde nga zirimu ebika bibiri tulina input ne output hardwares nti input zituyamba okuyingiza information mu computer ate output ne zituyamba ate okufulumya information kuva mu computer ate okutuuka mu wantu awalala oba okusinzira ku butujeetaaga katusinkane mu byokuyiga ebiddako bino tugenda kuba tunnyonnyola ate software nga tunnyonnyola software kyeki ate n'ebika bya software tugenda kubiraba tusinkane mu byokuyiga ebiddako.